Honorable Muwanga Kivumbi asomesezza Kasolo Kyeyune Aluna ne NRM yaabwe. Muwanga Kivumbi ono ne aliko kati kakati dijimu ziri twatambuliranga wamu dijimu eno era luli twatambuliranga mu ng'ensonga za Buganda zitugatta n'ebizibu byonna ebituluma ensonga z'emmengo ne byonna ebituluma wano mu Buganda nga zitugatte ntubera muntu ki muntu omu ku mulundi guno ko Kaseenya eriko twagezaako okwagala okukola nabo naye nga bwebagenda gye bagenze ate gubasangayo wadde munnaabwe memba wa caucus nga weenaalemu ninga takwatagana na kibiina kyabwe kubanga abaka abava mu Buganda basinga obungi nga banuupu kati niwabeerawo awo ne tuba nga tetukyalina common goal kati niwabanga ekibiina ekya nuupu caucus kijeefuze ne tuba nti tetukyalina ddoboozi lyawamu kulwanira nsonga zaffe za Buganda kwekunga kujjumbira mikolo gyonna okulaba nti n'ensonga eziruma abantu baffe mu Buganda tetuziwa muzinzi kati nitukiwa obudde nitugenza okulaba nga tekikyuka kati ate tugenza okulaba nga regions endala zonna nja kutegeeza Adam Northern Uganda, Kalamoja, Teso, Bunyolo, Acholi wonna bonna kati laavu gye balina ne President Museveni eri waggulu nnyo kati ffe ababaka abava wano mu Buganda bwe tuteekolamu mulimu okulabira ddala nti bannansi tubannyonnyola bategeere kye tuliko nabo beetabe mu kulaga omukwano eri ekibiina kye NRM tusobole okulaba nti 2026 tusobola okugabana nga biri ebitundu ebirala bye mulaba nja kubategeeza oba temusobola kugoberera bw'otunuulira Teso keeke gyetutte ennene bw'otunuulira Bunyolo bw'otunuulira wonna Buganda wano ffe tubeera mu ntalo era nze ntambudde ne President nga ali mu Wealth Creation Tours President buli gy'alaga n'ab'opposition babeera naye ne bamuwuliriza ne bamuwa ensonga eziruma abantu wano mu Buganda wano mu Central ab'opposition badduka President emisana ne baba nti baga kumuwuliriza tebaga ku associatinga naye kati ffe ntugamba no ku mulundi guno katunnyonnyola abantu ate oluvannyuma lw'okulaba nti bannaffe bano Bannayuganda bamaze okukitegeera ddala abantu baffe bava mu Buganda nti embeera luli gye baabawuddiisa ne bawagira mu kye muyita omuyaga kati abantu bamaze okukitegeera kyo kyatuuka ku mukwano ogwo kale nze mbuuza Kyeyune Aluna Kasolo ku luno Buganda teyalonda General Museveni naye n'agamba tajja juwa services tambuuze luli Buganda bwe yalondanga General Museveni services ziba ziyajuwa mu Buganda waliwo ekyenjawulo ennyo mu bitundu bya Buganda ku bya Uganda wala nti nno lwakuba badde balonda nnyo General Museveni n'olwekyo yabakolerayo kino nga kiri mu Buganda kyoyinza okunsongerako n'ondaga nti General Museveni yakikola nga yeebaza abantu ba Buganda olw'obuwagizi bwe bamuwa oba yakikola olw'okuba nti ba Buganda bamulondanga nnyo balondanga nnyo NRM n'olwekyo mu Buganda yakola mu kino tekiriwo ye ekisooka mbuuze mu bitundu ebirala ebya Uganda yo ki General Museveni kyakozeeyo nga beebaza obuwagizi bamuwadde gwe kindage nti kino bano abasajja bagenda balina engeri gye bakwatamu obwongo bw'abantu ne babalimba ne babasudiya mbu bw'olonda NRM n'olwekyo nga ebizibu byo bikoleddwako asooka ndage ebitundu bingi ebirina aba NRM eyo walungi watiba buti bimatabuta abeeyo balina enguudo ennungi abeeyo mu malwaliro balinayo eddagala abeeyo abaana baabwe balina amasomero malungi Northern Uganda gyali mukuweerako ekyokulabirako wamu ne bannaffe ab'omwankole embalala ab'ebunyolo baweerako ekyokulabirako be basinga amasomero amabi abaana basomera wansi wa miti for over 40 years General Museveni gy'abadde wa ng'okyasangayo essomero mu Uganda nga abantu basomera wansi basomera mu biwempe basomera mu ssubi basomera mu budongo obwavaamu nga bitulituli nga bano basanga awo nga bakyayambala ebigere bakyasomera mu bigere ebisa mu Uganda wano
nengo limukulembeze maze emyaka 4 ku ntebe y'eggwanga nga nawe wawananyo bwabala abantu betteeso banjagala abantu b'embalala banjagala bananga abantu b'ebugisu banjagala nze njagala nnyo bannanga ate abantu b'ebunyolo banjagala nnyo nenga balina amasomero amafu abana basoma bubi abana bakyalumu envunza amalwayo tewaliyo ddagala ng'enguudo mbi nnyo mboofu nga weewana mbuno nze nina obuwagizi kati njagala ndagono Kyeyuna Kasolo ekyayisa General Museveni mu Bwakabaka bwa Buganda oba mu Buganda kyekibba ttaka ogoba abantu ku ttaka lyabwe olina jja n'abasengula n'alibba n'alitwala kwe kutulugunya abaana baffe kwe kututta kwe kutubuzaawo kwe kutta bazadde baffe kwe kutulugunya obwakabaka bwaffe ne mubutwalako ebyabwo tetuyinza kwagala muntu gwe twatembeta ne tuleeta ne tuteeka ewantu ne tumukwasa obuyinza kati ng'atufuukidde ekyeneena nga mubi nnyo nnyo okusinga n'obote nga mubi nnyo nnyo okusinga ne Idi Amin Dada n'ogaa tusigale nga ffe tuwagira omutemu oyo nga ffe basaala abajjako ziri gavumenti atulekeko eno emboofu era tulina okusitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi ne tujjako nekinene kino ekyawanga ne tukiteeka ebbali ne tutereeza ensi eno Buganda okuva lwe yatandika Kyeyuna Kasolo njagala mumugambe yebadde ejjawo n'eteekawo Buganda ye yateekawo abazungu wano mu Uganda era Buganda ye yajjawo abazungu wano n'ebazaayo Buganda ye yateekako Obote wano era Buganda ye yamuggyako n'emuzaayo Buganda ye yateekako Idi Amin n'emuggyako n'emuzaayo Buganda ye yateekako Museveni Yoweri Kaguta tebuhabulwa era yegenda okumuggyako ate nga kyatandise tebikyadda mabega tebiyinza kudda mabega kino Museveni very soon is going out mwene bwe muneerimba mutya mufunye laavu simaja tugenda abantu bajja okuwuliza ebigambo bya president uwa njagala mukuba olukuŋŋaana nga byalaali mulange n'okulanga ku leediyo zonna ku TV zonna mukube n'epande mu bitimbe mugambe nti General Museveni agenda Masaka temusombayo akantu n'akamu mubiveeko abantu bajje naturally nga bwe bajja kukyagulanya njagala General Museveni atuuke Busega nga agende Masaka asange enkulu ng'ejjudde bweti namungi w'omuntu oyo amwagala gwe mugamba kati abantu bagala General Museveni asange namungi w'omuntu ng'amulindiridde Busega General Museveni atuuke atambule Masaka Road ng'agenda Masaka njagala atuuke Ekyengera asange abantu bamulindidde nga buli katawuni katuuka basanga abantu bamulindidde bamuyozaayoza pulezidenti waabwe abantu ba Buganda bakyawa Museveni bamwagala nnyo n'abasudiya nnyo n'abaleka bubi nnyo n'ababba nnyo bamukoowa Buganda gwe yayina eri Mwami Museveni ne NRM ebbanga lyonna obanga otulya obulwe tuze tubeera nabo Buganda ezze wagira Mwami Museveni ne NRM what happened akalulu kano akaggwa twafuna candidate presidential candidate ng'ava mu Buganda olire enkodomali kati abantu ne balowooza nti katuwagira ono waawano ate bw'otunuulira results era baamuwagira naye president era n'afuna obululu obuwerako naye ngono n'asinzaako kati nze ndowooza nti omukwano ogwo nga bwe baaga nti katukuse ku ono waaki owaffe era ne basuubiza bannayuganda ebintu bingi nnyo kati bannayuganda bibalinze ne baba nti basobola kubiraba bwe ntunudde wano statistics honorable bw'olaba mu 2006 Mwami Museveni yawangula Buganda n'ebitundu 7 ku buli 100 211 bitundu 8 ku buli 100 216 ebitundu 69 ku buli 100 ne wano jjo byabalamu 221 ebitundu 3 mu 4 ku buli 100 ekiraga nti there is a decline okuganja n'okwagala kuzze kukendeera si 221 wokka but okubira ddala mu 2011 kakati 226 eno gye twogerako era ensonga kigwa ogamba nti kati kiki lwaki mutandiseewo kampeyini eno era bw'ogenda okutunuulira ebitundu bye tugenzeemu abantu beereeta bokka era nga bwe mbalaba obungi bwabwe tetubagambe nti mujje musisinkane pulezidenti ne mujje musisinkane ffe tubawe message era kyova olaba nti bwe twabadde ekibuga abantu bazze mu bulungi eyo message
kibalaga kitegeeza nti bali willing kati okuddamu omukwano okuwagira omukwano ne President Museveni n'ali mu kutwalizaawo mu lw'ensonga oluvannyuma lw'okuyambibwako bannaffe okubalinda babakola ebyo babasuubiza nti babikola ki nga tibabiraba. Njakuda honorable. Well, Mwami Frank Gashumba tukwaniriza ava mu Council of abavandimwe ne PLU. Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi gwe ssentebe wa Buganda Parliamentary Caucus NRM efunvubidde bafungiza they are very determined reclaiming Buganda. Do you see them making any headway? Kazoke disclaimer. Ibyo bibakola tebikwatagana na caucus. Ebyo bibalimu bya kibiina kya NRM. True. Caucus n'aba member abava mu bibiina ebyenjawulo. N'olwekyo mba discussing ensonga eno. Sijja nnyo giteeka ku caucus. Nja gitkwatanga ebyobufuzi. Wango gyeko nze okuba chairman wa caucus ndi deputy president wa National Unity Platform. Kakati bano boogera basobola okulowoozesa nti NRM yakafugana emyaka 2. Twogera ku NRM ebaddewo emyaka 40. NUP National Unity Platform ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kigenda kujaguza emyaka 5 egy'obukulu. Era nakyo kyava mu kulemererwa kwa NRM. Si mu maanyi gaakyo. Kati mu Buganda bano okugezaako jezza waliwo ffe bitulaba ebikulu. Z'ensonga ezikutta kati mu Buganda. Esookera ddala yonna gye bali atuse ku muntu wa bulijjo yeyokusengula abantu ku maanyi. Flavio ono gy'ava Kasanda ne Mubende ne gye bayita Kato Corridor. Eyo nno wankizo kwali alinga ddwaniro ly'amaanyi ng'abo bayimba ennyimba bagamba bakadde baffe nti kazi wetu tukayofanya na wananchi wenyewe. Nti omulimu gwe bakola gwa muntu wa buki wa bulijjo si gwabwe. Era nga bayina emmundu. Wayita emyaka nga 2 abalwanyi bennyini abanunuzi bakomawo mu bitundu ebyo nga bayina ebikapu bya ssente nga bayina n'emmundu. Basooka kwegabanya ettaka erya Kenda ne bagenda mu CA ne baga nti buli yasangibwa ng'ayina liizi afunye freehold. Emyaka egyo 10 gye baamala bakyova olaba osanga ne pulezidenti w'eggwanga eritulinaanye ng'ayina square mile eyaliyo. Abalwanyi bonna bagigabana ng'abagabana ennyumba ya muki ebyo ebyabamulekwa ne batwala bya bwereere. Oluvannyuma nga bakozeemu kasente babakakoze mu ngeri ki badda n'eddala erisigaddewo olwa bino wammanga ebyaluma abantu. 1 abantu mu Buganda beesanga ng'okufuna ebyenjigiriza ebyo ebirimu omulamwa oyina togenda mu ssomero lya gavumenti, oyina kugenda mu ssomero gy'osasula school fees. Okufuna obujjanjabi nga mukadde obulwadde bumukwote toyina kugenda mu ddwaliro lya gavumenti, oyina kugenda mu ddwaliro lyaki lya bulijjo. Kakati ng'ate n'abantu obwavu bungi obuddukiro bwabwe buli ku kutunda ttaka. Kati abantu kyebayita willing buyer willing seller naye nga baali bafoosingibwa gavumenti okulemererwa okuteekawo amasomero amalungi nga gaayo, obujjanjabi obulungi nga bwayo. Era ati gigabajja nti olw'okuba n'abaana abaasooka okusoma nabo emirimu tebaafuna ng'amala ate era yatuula ewaka kati ettaka ne lifuuka ettaka.
ne bagula n'okulya abatuuze ne batandika obbasengula eyo nsonga agireseewo kati nadde njagala mbabuulire ebyo babyogerako ki ekyokubiri ekyaliwo wano twalina endagaano y'eruweero gye tuyita Luweero consensus buli Uganda lwefunye obuzibu mu byobufuzi abamina byabufuzi bangi okuva ku Bote Kwamini n'abalala bagezaako okuteeka olukomera ku Buganda nga ekitundu ekyobuzibu era Bote yazimba n'azimba obukyayi ku Buganda eyo ebushenyi gye baga nti baagala nnyo Museveni wano ng'Obote atutaddeko omudumu gw'emmundu bamuyitanga Nyamurunga ne bamuyita ne manzi yetu manzi nga bayimba ennyimba Kamala era asembule olwaleero kye tulaba mu NRM ye UPC eyatutulugunya era ono byayogeddeko bakombayininze ne bakwata oluuyo olwo lw'abateeso abali mu special force abo betwalwana nabo kati betumala mu Luweero nga tulina bye twakkaanyaako nga regioni eno tebalina n'ekimu kye baakola waddeko kaseezaasooka to the extent nti bano bakalya mabanja Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka mu Buganda bubanja bilioni 2.5 bubanja bilioni 2.5 ngo eziriko nga ziriko kuva mu central government bilioni 2.5 nga eziriko ne mandamase quoting government musasule ziri bilioni 5.5 bano mu myaka gyonna baganye musasula ne bwabadde omuyinike ng'ali mu buzibu nga simulamu bulungi musajja wattu yes ku mulundi guno mu kisanja kino Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ebintu ebisinga byonna byabanja afunye almost 75%. Haruna Kasolo ebbanga lyonna mbadde ntula mu budget committee ne lumu lwe twali tuziconsiderinze nga Amos Lugobi chairperson bamutisatibanga nti okusasula Obuganda security matter njagala ombuulire mu budget yaggwa eno gye tutambuza ku sente za Buganda mwasasuddeko mmeka nze njagala oli minister of finance mwasasuddeko mmeka Oweekitiibwa Muwanga Kivumbi olina engeri gy'olina okutegeera mu gavumenti bw'ekola kati nze kansuko ojja kufuna kakisa so mbadde gamba bana abagamba nga ne Ssaabasajja yeetaaga essaawa obujjanjabi baagaana omusasula kati bwe bagamba nti essaawa eno baagala nnyo obuki Obuganda tubadde wano njakudda oyongerezeeko Kasolo tamanyi nti baaliko bagezi tiyungika nga tubeesinga ate ku bunafu bwabwe bubwolesezza mu kisanja kino Gweta Masaka pulezidenti wange yafuna obululu 24,000 mu 118 owaabwe n'afuna 33,000 difference enjawulo Gweta Mpigi ne tufuna 17,000 ne batuleegamu ne bafuna 5,000 Gweta Mubende omuwono gyava twafuna 21 twagiwangula bondi bafuna 27,000 ekitundu kyokka kimwawangula mu Buganda Gweta Mukono twafuna 13,000 ne bafuna 29 so bwetutunuulira eno ye Buganda kati gyenkusomedde nga sinaba kugenda Kampala Raka is in Gweta Masaka Raka iri mu Gweta Masaka Sebo Minister figa z'owadde ezo balonzi bameka ab'NRM abazimanyi sinaba kukuwakanya ku kyogedde ekya lack of publicity kati naye tuli mu kukyogera nti bwetutunuulira bwetujja mu kalulu pulezidenti waffe ajja ne manifesto n'owaabano najja naki neyiye kakati ffe kyetuzudde nti abantu baffe mu Buganda oba mu Central kubanga bwetwogera Buganda abantu abasinga bayinza kulowooza Mengo naye katukozese Central nti balowooza abantu baffe kati owulidde olukowe luva olw'okukyusa Buganda okugiyita Central waba omanyi bw'oyogera Buganda otegeeza Mengo naye gwe omulira waliwo wakati wa Buganda ne Mengo waliwo enjawulo Mengo bukulembeze kitebe kya bukulembeze bwa Buganda era tusobola kwawula Buganda ku Mengo tosobola kujawula nga bwe tosobola kwawula Uganda ku ntebe
ku State House okitegedde kalavu tandika okugamba nti neda nga bw'osobola kwawula bukulembeze mukulembeze wa Uganda tosobola kumwawula ku Uganda nti bw'oyogera nti omukulembeze wa Uganda nti bw'oyogera nti no Uganda bajja gamba otegeeza Museveni kati Uganda tukikyusa erinnya tugituume ki tugituume Gamunegena okitegedde kali nga tugamba Gamunegena tutegeeza Uganda okitegedde then bwe twogera ku Uganda tutegeeza Museveni n'obukulembeze bwe mu State House oya bagala kwawula Buganda na Mengo baga kwawula abantu ba Buganda n'obukulembeze bwe Mengo nenga tubalaba mbu central tubamaze kizuula nti abantu be bateeka mu bukulembeze byonna bye babasuubiza tibakozeeko wadde kimu kya 10 mwe basuubiza mukozeeko kati abantu bennyini be bali mu kuyita ate abantu be baali bagoba ne babyeyitira mukomewo mukole ki mukomewo kakati tubawe Kasolo njagala ngambe bakikira almost 20 years ngali mu parliament bakikira abeye waabwe bayitayo batiyo side zera akaye yiyo yakikira Kasolo ono yabakolera ki oshegede atwageno bwe yateese nnyo mu parliament ejje emyaka gyamalayo 10 ndi abantu beye waabwe waliwo ekintu kye yateesa mu parliament ekiyita nekikolebwa nga kivudde mu parliament government ya Museveni ng'ekitaddemu ssente ng'ekikola n'omubaka waabwe yakyogedde mu parliament ensonga nekolebwako tewali mbuulira ono yali omubaka wa Kiso omukyala Sennindi yakolera ki abantu be wa Kiso tewali omulimu gw'ababaka ba parliament mwonna abandaba sikola nguudo zewammwe sikwelula myala omulimu gwe gwa kuteeka mateeka mu parliament ateeka amateeka eggwanga kwe linaatambulira obuzibu tulina nti nno lwaki eggwanga lyaffe teritambula nti mwalonda banja ba NRM be balina obuvunaanyizibwa obuteeka amateeka mu parliament nupo abaka be mwagiwa 51 tebasobola kuteeka amateeka mu parliament ne gayitawo era nupo neyandibadde nnungi nnyo nga yina ebirowoozo ebirungi eyagala mukule bannayuganda mutereeza obulamu tebisobola kuyitawo bamwagiwa ababaka batono bw'oba oyagala okufuna obukulembeze obulungi obone ebizibu by'olimu leero londa ababaka ba nupo bangi bwe bali omubaka wa nupo mulonda ayitemu nupo egende mu parliament nga yesinza ababaka kubaka ebitano nupo ebirenge ina ababaka 4 olabe eggwanga bayita akyuke mu ddakiika nowaayi ne kati abalina ababaka abangi aba NRM balemereddwa okuteeka mu nkola ebintu ebinayamba bannayuganda kati beesibye ku nupo yakamala wano emyaka emeka 4 nenga jino Museveni amaze wano emyaka ameka 4 kati emyaka ali watandika okomplaini nga batandika okuluma ennyo omutwe nti oyo yakajja emyaka 4 yabalemesezza okulaakulana zisingana bakolera dda ne lwakuba mwalonda oyo mugiri 35 okoze eki tetuli baddofe bano tumaze okubakola ki era njagala kubategeeza bano bati banaba kukitegeera ti constituencies bozi balowooza nti baziwangula era bagenda kuziwangula kale kyova olaba nti tusobola okutalaaga nga mubbye ffe nga baminisita ava mu Buganda n'abaka ava mu Buganda ne twetolola constituency nga tulanze tetulimbye nti mujje waliyo omulala ajja naye nga ffe tugenda nti omubaka wayo n'alanga nti mujje ngenda kukyaza emikwano gyange abakulembeze abava mu Buganda babaka bannange n'olaba ensi n'ensi y'abantu ng'ekoze eki Honorable Flavia Badayo nti muyina ekizibu mulemereddwa okutuusa obuweereza ku bantu nga gavumenti ya yusi kakati anti ekizibu ekiriwo era kati ku byayogedde akugambye nti kyayise okutulugunya abaana okutyoboola eddembe ly'obuntu kiri wano bano be bakireeta nti kubanga mu ggwanga lyonna akavuyo bo bakaleeta wano mu Buganda ewaabwe yeri gye bava ewalala baleseeyo watereevu kyovula nti Lubongoya amaliriza okulemererwa ewaabwe naga nesimba wano mu Buganda Kampala Central nzija noga ndi mufumbiro wa Iswa ewaabwe yali afunye obululu buna kyakakati nzenda kukwata abajega ba wano kakati okwekalakaasa kwonna bo bakuleeta wano mu Kampala kati okusoomooza poliisi okusoomooza
ebitongole bikuuma ddembe babireete wano togenda kusanga bakireeseeko waabwe kyovola banti nga kyekituufu nti mulemereddwa okutuusa obuweereza ku bantu amakubo ebyobulamu byenjigiriza why not address that nga temunnabakuga nti Buganda nga tetunayingira 2026 eyo ansa gyenkuwa badde ndi ku kiri kyasoose kati ku ekyo eggwanga teritambuzibwa na pulezidenti yekka bano ababaka ba paalamenti bagenda ne bannyonnyola abantu nti mutulonde ono omubaka abaddeko alemereddwa okulobinga oluguudo lwaffe luno okukolebwa alemereddwa okulobinga amasomero alemereddwa okulobinga ebyobulamu mu ntume mu paalamenti bw'oba mutuma mu paalamenti asirise buki busisi ye n'alowooza nti gavumenti egenda mulowooleza nti gwe kaakati ewuwo obadde oyagalayo ki olina okumanya nti gavumenti etambuzibwa etya olina ababaka ba paalamenti balobinga bannaabwe ne bakkirizisa bannaabwe okuwagira ekiteeso kyabwe mubuuze kyakikoze bw'aba alemereddwa okukikola lwaki aga nti gavumenti wano tekozeewo ojja kulowooza nti tekozeewo lwaki kubanga abantu balonda abantu bataagala kubakolera babakyayise gavumenti all the time. Honorable Muwanga Kivumbi, waliwo endowooza nti nammwe ng'abali ku oluvuganya gavumenti at the moment mulina obunafu bwammwe nga bavuganya tulaba okwerumaaluma n'okwetematemamu mummwe NRM bwekozesa ekyo ng'omukisa naye nti wano waliwo weakness abakatuuki ulira wano kabonera akalabika akalaga enneeme takola ki etalabika twakava mu kalulu ekawempe Haruna oyo teyalinnyayo nembava ezigenda ekawempe ng'azitya abo ababaka bagamba ab'NRM caucus batya nayo era banoonya ba RDC okugenda okuperereza akalulu nga ab'ebyobufuzi ab'NRM bali kumpi ba civil servant bapata tebalinye simanyi bayinza okunzikiriza okweyogera ku nga bwanjogedde tujja kuddamu kamera zaaliyo anti anjogedde kamera zaaliyo no twakava mu kalulu omanyi olwo twekubeera ku ssuubi kati nze essuubi tujja kudda kankugambe nera tewaliyo naliyo naye n'ekirala kawempe ekulembedde opposition myaka 25 myaka 25 kakati kawempe ffe bwe tugendeyo tutandika ginyonyogera tusobola obutagijjaayo leero naye constituency gitwagala yeya Muwanga Kivumbi gye yatujjako kubanga ono yagitujjako twagala kugyeddiza kawempe emyaka 25 babadde bagirina kakati nze kankunyonyera era bwe tuba luli twafuna obululu butono kati tufunye 8 twalaba we step ahead mufunya kukyalekenda nezo figa ze musoma wano mwenna ziri misleading ezo ez'akakiiko k'ebyokulonda fe abaali mu bululu tumanyi nti figures ezo si ntuufu nja kukubulira ewange nze nali mu kalulu nze ne Kyagulanyi twafuna obululu kumpi bwe bumu emitwalo 2 ebutambala nga mu 8 nga President Yoweri Museveni alina obululu omutwalo gumu inze Muwanga Electoral Commission yali empadde obululu basooka Aisha yalina gumu 7 nga bamuwadde omutwalo ogwo nga namuvuganya Lydia bamusazeeko nga bamuwadde 6 naye nga bamulangiridde nti akoze eki awangudde ate owangudde obwange nga bampadde omutwalo gumu n'ekitundu basooka paalamenti nga banga nti naye nga ne gwenvuganyiza bamusazeeko alina 9 nga naye obutuufu gyali 28 betwabigaana lwe baali sitowalinga ne vooti ya Kyagulanyi kati ewataali maanyi ago ganjawulo vooti ya president bagisalanga nga bano ababaka bakkiriza ne bawangula naye nga bakusaze vooti n'eri ne bagikkaanyaako kati ebyo byemusoma ebyo birala nnyo ku byali ku ground embeera omanyi lwe twogera embeera mu Buganda ekyuseemu okulowoozesa nti nze nandyagadde bano boogere ku population egaana okujja okulonda okay for me it would be an interest nti musobola kujja ku population ey'obukadde
kumi n'obusatu ng'abalonzi baliko obukadde 8 oba obukadde nga 6 ne bulondako 4. What happens ku bali ababivaako abaga nti ffe ebyo tetubigendamu tebina makulu. Kawempe njaga tumanye general standard by election all over the world voter population eka kati eyo standard olitagireeta wano teri scientific ekiri scientific voter population nebona obuteekawa abantu mu by election babanga 30% abajja okukola ki okulonda eyo standard. Katude ku bigger issues eziri mu diiro. 1 bano benyini bagamba NRM tibagala Buganda ojjeddiza netunulya NRM bwefaanana. Vice President Yoweri Kaguta Museveni Vice President Yoweri Kaguta Museveni omumyuka we Jessica Alupo Adaka House Speaker Anita Amongo Deputy 1 Thomas Taiwa. Genda ku bifo president byalonda nga biri professional. Genda ogambe tugende ku Chief Justice Owini Dolo omumyuka we kati Yezeija bakamulonda. Genda ku ba Prime Minister bali bana asokera ddala ye Nabbanja ne kuddako Rebecca Kadaga ne kuddako Moses Ali ne kuddako ani omukyalo w'Ebusogera ne tugenda ku bakulembera amagye akulembera amagye kati CDF ye Muhoozi Kainerugaba akulembera polisi ye Abasani bya Kagaba akulembera prison ye by'Abasaija. Genda kubakulira ebitongole ebikesi akulira iso kati yafudde kati ye Katabazi acting. Yes, ye Katabazi ye acting director iso ani director CMI ani Jeno Birungi ani director wa ESO no kati nkugamba bitya nti already olabira ddala group eyakole kobane ku bantu bawana eyakole kobane ku bantu bawana toyinza kubanga no ngenda kujirayo President Museveni gwe muwana wana yakuza ba general nkuyitira mu list ya ba general Buganda okuva ku brigadier no nkuyitira mu issue mu Buganda okuva ku ba brigadier gwe mugamba nti abangala mu Buganda listen wano mu Buganda nga tucha performinga bulungi ebyefo byonna byeyogedde twabirako nabyo. Listen, twabera ku Prime Minister ng'ava wano nga Buganda ekyalo eronda bulungi twabera ku Director wa ISO General Kayanja ng'ava wano twaberako netutafunamu kakati tosobola twagala okulwanyisa nasirise wano kati pate bana bogera ku pate gye bayita NRM kati typical ya UPC y'ekinana yaddamu dda nekole kobane ne betwalwanyisa ne betwaba nabo kati beeyita nabo batulisa akayakanja kati beeyita nabo era mu mutima gumi ngenda bakkiza buli omwajo kano kaseera kange bano boolaba kyovula olwaleero bagamba nti nemwanyi naye tugiyingira buli kimu oyo gwe bayita Muwanga Kivumbi akubikako tabo nawe n'agatta embadooli balabe ng'esinga obukulu kuwummulamu kubanga omuliro gubadde gukutte nga ajjayo bwino ajjayo amazima gennyini. Kasolo agenze n'agamba mbu Buganda ng'ekyalonda bulungi ebifo byonna twabirina Prime Minister, Vice President, ISO, poliisi biki. Nze njagala kubuuza bwe tuba twabirina era ne Muwanga Kivumbi akibuuzizza twafunamu ki tetwafunamu. Ffe twagala kutuwa bifo tetwagala kutuwa bifo ndi Vice President twagala bwa President bwe twagala ttaka lyaffe butabbibwa twagala byaffe byabbibwa bikomewo twagala bantu baffe abawambibwa bateebwe twagala bantu baffe abatugonzibwa kikome twagala eddagala bire mu malwaliro abaana baffe babire nga basoma bulungi amanguudo zibire nga zinyirira zitukula kabaka waffe ensende z'abanja zimuweebwe kuba zize
ebyabbibwa bikomezebwewo ebyo byetwagala era ffe tulina okubyewa kubanga tukirabye tubawagidde ne tubawagira tulowooza nno munaabituwa ne tubawagira mulowooza tulowooza munaabikomyawo aganyabo bali mu kutuzannya dingi doole kati tuyinza kuddamu kukkiriza nga tumanyi webiri let's go there tubyegireyo tubyeddize naawe abagibwako babe tubibaddize eggwanga tuddemu tulizimbe buto tulinyume tugende mu maaso kubanga abantu babba bino ebintu batini nnyo bati bali 3-4 family members be babba ebintu byaffe ne babyegabira tukanga bagenda kufa bazike ku kafuuti 4 ndowooza okitegedde babirekewo bibali mu kubba olwaleero ne bo balowooza muno byabwe nnyo babbye nnyo balowooza bakitalo nnyo bagundi hey